Team ya Uganda Cranes leero saawa emu tusambe eggwanga lya South Africa the Bafana twasembayo in fact tekiriwo mu byafaayo in any competitive game twali tukubye ku South Africa ekyo kimu. South Africa tetumukubangako in a competitive game. Twasemba okumusamba mwagwali gwa 26 World Cup qualifier era nafunye ku training ya team Uganda ekirungi Dennis Masinde Onyango captain mujjukira mbyafa bya mpira gwa Uganda mwali nnyo yabaddeko n'akyalako ko producer agera kula ku training eyo. South Africa Uganda nga bageza kuba batagetinga their decent start mu mpaka eza AFCON 2025 qualifier ezigenda okubeera wali mu kibuga in fact mu ggwanga erya Morocco. AFCON ya jokubanga abeera ekyenjawulo nti qualification eno egera kuba yanjawulo ddala kubanga qualification eno bw'ogyetegereza kyenyinza okubanga nkutegeeza nti ku lundi guno ogenda kubanga ozannya emipiira 6 mu myezi 3. September producer nonyiza South Africa anyway tugenda kuzannya emipiira 6 kyenyinza okubanga nkutegeeza mu myezi 3. Kiba kitegeeza nti mu September tulina emipiira 2 okuli ogwa South Africa then nombira gwa Congo. Mu October tulina double header eya South Sudan then mu mwezi goizo kubanga oyogerako ogwa November era tujja kubeera n'emipiira 2. Kachitegeeza otunatuukira December nga tumanyi either tunazanya mu AFCON oba nedda nenga campaign etandika olunaku olwaleero kiyinza okubanga nkutegeeza oli mu ggwanga eya South Africa tuzannya tiimu eyo teyina Ronwell Williams gokipa waabwe oyo tebalina Pasetawo nenaffe abazannya okulwalirwa tebagenda kuba basamba mupiira guno ne Kenneth Semakula abasigadde bonna weebali ogenda maaso kabasamba omupiira. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.